eyo ngenzeeyo lw'abasajja mukule muberenga mu amagezi mulembe gwandwadde ng'ogyeko okuba nti it is an abomination in the sight of God gwe wazaalamu abaana ne bw'aba anyirira atya si wo ate ennaku zino abantu bizibu ennaku zino omuntu bw'akogga mulwadde bw'anyirira mulwadde wabeera wakati tolina kyotegeera naye ate ffe ab'omwoyo tukimanyi nti kanyirire kabeere mulamu kabeere atya ajjudde dayimoni ekyo kyaggwa tosika mizimu ffe tetuli ku sexually transmitted diseases zokka naye tulowooza nnyo ku sexually transmitted demons eri omukazi gwebaka naye sente n'ozisiibula n'otandika okukanga olaba ng'ebisiraani byayingiriraawo n'abasajja bwe batyo wayawukana n'omusajja kati okwatakwata ne kasente obadde olina n'akataaka akeweegulidde nga muddingana ngoddeyo mbwavu kubanga butambulira ku mutwe gwe in fact omuntu yena gwali obadde naye ne mwawukana terminology entuufu okukozesa ebyo bisesemye bw'obimuddira obanga embwa bwedda mu bisesemye byayo walya n'osesema kati ate oddayo mu bisesemye ku kima ki